SB4 Media. Tuggussa Enssonga. Alabiseeko mu ggwanga Uganda. Kufumbirwa. Njagala sente mu banka naye simanyi na kuziwandiika. Simanyi like mu luzungu. Gundi gye twasimbayo okukola. Nga nafunye omuko. Era birthday yo. Video ne zitambula, ebifaananyi ne bitambula, Brenda nga nina omuko. Yali customer yagenda. Abagala Brenda naddala eno wali abakazi bambi badde banjagala nnyo. Abakazi. Olw'ensonga bambi mbadde Dubai ate nga mbaconnectinga. Olwoba nga twaziyadde n'ekikumi. Mukwano. Ate ng'oli musama. Okubalaga obusama bwange naye temunkuba kanyundo sente zina n'akazijja ku banka kati. Dubai okola mulimu ki? Ndi agent nga bamirimu. Nze plan eweegaana eya business ngenda kusomera nsome naye era abasomesa bajja kuba bakiguddeko. Ayinza okubuuza about the science. Science is the study of non-living things and science bye bintu ebiramu n'ebifu. Tuggussa Enssonga. Mbalamusiza basebo ne bannyabo amannya Namutebi Sofia akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali e Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga babalimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitambo era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole okubajjanjaba. Bassebo ne bannyabo maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, maama Fiina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenge wali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala. Maama Fiina oba oyagala okwogera naye oyogera naye ku ssimu zokka eziri wammanga ku screen. Oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira kukoleko oyo aba mufere taba maama Fiina. Tuggussa Enssonga. Serebu w'eggwanga alabiseeko. Alabiseeko mu ggwanga Uganda. Kufumbirwa. Ozza kukola ki? Nze kufumbirwa. Katulabe mwali Abannayuganda bali bagamba Brenda tasobola kudda kati nzuuno kyemwagala mu kingambe. Ng'oli smart. Oba ne kusiima. Fena twali tumanyi nti Brenda tasobola kulabika Uganda. Mukwano nga lwasi sijja. Anti tolina byogera. Mukwano. Ate na byogera bamuwa kesi zino bakudipotinga otambula we bati ate ng'oyambadde by'obaddemu. Nze ndi musama sokola be kesi sokola be nyamba. Kale ffe twali tukunoonyeeko ja tugende. Njagala sente mu banka naye simanyi na kuziwandiika. Simanyi like mu luzungu. Kati emitwalo 10 Sime obwo mbumanyi. Kati ogenda kukola otya? Kozi kati njagala kusooka kujjayo kati. Nsazimanyi naye. Andi n'okugyayo sente nnyingi zetugenda okulyako. Mukwano sagala kujjayo sente nnyingi naye simanyi kuwandiika. Jjukira sina ATM card kati simanyi kuziwandiika like nga miliyoni 5 miliyoni ezo baziwandiika bati. Tujja kuyambako. Walayi sibimanyi. Wali olina okulya oli musama. Ndi musama. Alina ku design nze ng'ojjaba. Nze ndi design. Bino nze nabyegulidde n'akateteeyi n'abadde leeti naludde okola shopping nga sirina kashi nemala gogula bino. Bamanyi ndina sente sirina sente bambi mbegayidde we munsanga temumanyi sibamanyi sirina sente. Omusama otandikidde okaba nti tolina sente. Nedda bajja kunkuba akanyundo mwana gwe. Nze mundeke nyina okunyumirwa sente zange naye temunkuba kanyundo. Kati gwe omusama gwe tubadde tumanyi otusibidde landlord atubanja. Abannayuganda nabo akasimu katono sente tumanyi twaniriza ddooni otandikidde okugaaba. Ababeesunze okunkuba akanyundo muswadde sirina. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers,
mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Nengo obukovu obujjawa. Ngobukovu obujjawa. Nenkovu. Ngamba wagambye okoze. Tondaba nkoze? Nze ndaba onyirira Brenda. Kale wale kunza amaanyi naye. Gawale kakuweddemu. Stress. Amaanyi Naise bo kati ndi mugumu. Chichi amanyi gakugwamu gatya. Semali kasita gosima mbunyirira abalala zanga. Onyirira webala akaviiri ako. Ate nokakaddiera. No gundi kigenda ba. Ngabadde gundi zabadde ngalo nga akola weba asonga ku mutima. Niyo. Simanyi. Ngenda musaluni ne bankolera choice naye yabijje kusimu. Nakubamu akagalo nga kasonze kati omutima. Jawade design y'omuntu omulala naye najenkuba. Mbale mayinti kategeeza laavu. Era kalayika. Kalayika kategeeza laavu. Akaviiri ko kala kyeyo. Eno. Nke yakaviiri. Red. Si red? Red. Neka dress ka red. Akagatto. White. Tulina omusama Brenda Miles. Abangi mbadde mugamba SB4 Brenda yakoma ku ki Brenda aliwa leero tuva muno na ku kisaawe ku airport mutaka ababadde bamusekera ati Brenda tasobola kudda mu Uganda talina biwandiiko yavudde kutwala Dubai n'atulaga passport yadde yalinamu engeri yaterera sonanga passport yaterera kozi yali ebadde ki yali evuddeko amazzi naye yaterera kateri yali evuddeko amazzi waba giwamu bbiya. Nze sibimanyi naawe tombuuza bide byayita mbuuze ebiriwo kati. Andi tuzze kunyumya n'abantu. Abantu bwe bakumisinga bagamba Brenda waffe yabulira wa Brenda yalaga wa Brenda n'owogende Dubai tokyamutuleeterako nga baagala mubaleetere naye nga twakola ka video yasembayo ne ngamba nti Brenda wale bajja mu Uganda nja mwaniriza. So tuzze tutandikira we twakoma. Oli otya? Ndi bulungi mpozi gwe. Nanga sirina tabbu obulamu bulungi nnyo gweyagala. Uganda ogiwulidde okomyewo okuyisiza etya? Sijja kwogera mbwe mpisiza bulungi oba bubi kozi sinatambula n'akatuuka kati sina we naalaze. Ogisanze otya? Ngisanze bulungi. Ngisanze bulungi tolaba kafo ke tulimu kalungi kamanyi kalungi kano kapya kakyali kapya. Tebanaba nakaggulawo akafo wano wetusinzidde akafo bakata Forest Resort kakyali kapya kasangibwa Rweza ku Mogasi kasotoka ku Mogasi wala ekikuba ekikiira kyammanyi munaku nga bbiri bali bajja kuba bamaze okukikola tulisewo nga bali mu kukikola akafo kalungi nnyo Forest Resort oyambukako akatini awo bwoti okatuukamu owulira ddala nga oli mu nature sazeewo Brenda muleeteko ko wano awere kaweewo ke Uganda ava Dubai mu kisana kiri banange walo ate kati walo omusana ekiro ofuluma novayo ng'otuuyanye kyokka nga kiro oba kati bayita batya omusana ebasama eggula balabika babiyita sama ndowooza kabwe budde bw'ekiro naye ng'otuuyana naye kati mpulira ka fresh air wano wala akabewo akalungi kugamba oyinza n'obutaddayo oyinza okubeera ddala mu Uganda paka wendi time we natuuka ngenda kuddayo naye ngenda kusooka kunyumirwa Uganda yensi yaffe just kiri kyeyo naye nno yensi yaffe. In fact abantu bayinza n'okwebuuza Brenda azze kukola ki Uganda? Brenda ozze kukola ki? Nedda nzize kulaba ku bazadde bange
ne plan zange nga nze ng'omuwala naye mostly kindeese bazadde cause sina mwana mbu gwe yandeese nenze kulaba bazadde bange nange ne plan zange nga nze nga Brenda mbali nakakwaniriza nga ndoza Uganda kufumbirwa nja kufumbirwa wenaaba nfunya ntegula wenafuna ntegula nga nfumbirwa Brenda so oze mu Uganda senga muntu yenna benali eyo nga yodde okutegula ofumbirwa naye era ajja kujja naye nga yeekakasa atya banange siri mu banoonya wamo n'abalimba tuli mu kwogera bwogezi tuli mu kwogeramu naye odieyo olwokuba owulidde Brenda mbu yaze kufumbirwa jangu ngu mukwano ng'oyimiridde okuyimirira batya ng'olina ku ssente kale n'oba tolina ssente naye ng'omanye eby'omu kisenge by the way ssente tezikyakola kasi oba omanye eby'omu kisenge nzawe ojja kunkolera manager waffe nkutumiddeko nnyo manager Ivan wano ku Forest Resort nkutumiddeko nnyo manyi toli musajja mufumbo ate oyimiridde omukulu oyo omulaba si musajja mufumbo esimuzo kyakutte ekyo emmotoka avuga benzi kiri kitya nente ayinza okuba nga avuga benzi mu buliri nga talina waaka kati ate nze benzi gyemba mpasizza wasiza gwogenda okuwasa nze mba nfumbiddwa anti siri muganda so ayina okubeera nga munywevu mukwano n'obeera n'emmotoka nga waaka tewali tolina naye Brenda naliko naawe twalumaamuza gundi gye twasimbayo okukola nga nafunye omuko era birthday yo video ne zitambula ebifaananyi ne bitambula Brenda nga nina omuko essaawa zino yagenda by then kale yali customer yagenda era neyo byemwalaba just it was a business nze sirina musajja sifumbirwangako era kyobula nasazeho kujja mu Uganda yesawa mu ntegule Brenda ompaddemu ka disappointment nga nakakulaba nze mbadde mmanyi kati nga mukoogo walaba singa mbadde nzize singa mbadde mulina era obadde ogenda kutulaba wano babiri sikyekyo ngenda kikubuuza nenga Brenda omukogwe nalekayo ebifaananyi ku birthday bu video nga nebuuza gira kunyonyeko eddako oba yajjanja omusajja bambi nali mulina naye bakadaama bansinga omukwano bakadaama bamutwala bamutegula nokkiriza anti nze sirwanira musajja omuntu waba akusinza ekkiriza kadaama yansinga ndowooze obugambo bw'omukwano ne bamutwala oba kibulamu Brenda kunze ku musajja kugwe tukutwaddeko ewasenga namazzi nze buuza abakandyako nga n'obufumbo bwabwe buganye bwagaana olw'okuba Brenda kubamu pulaani neŋŋamba kijja kitya Brenda ne bakulekawo Brenda ffe gwe tumanyi ne bakulekawo omusajja n'akuddukako ne bamukubbako ne bakusinza omukwano anti nze siina Brenda bwe batugamba nti olina omukwano gutikka buti bakadaama balayika balina keya balina tayimu y'abasajja okitegeera nenze tayimu wemba ngikuwadde kasita nva kuwa ku nva zange ki ekirala kyenkwagaza sina ebigambo ebyo byakuweweeta bebi no nze ntuukira kusonga wali mulava ennyingi ng'omuyita sweeti hani chokuleeti pampukini nze nabawulirako nga mukubidde kasemu nanti we muba mulaavu buli kimu oba olina okyogera naye ekiseera kituuka nekigwako n'omuvinga ono n'ofuna omulala naye n'afuna omulala kati ye yafuna bakadaama nze nensigalawo nga wendi nzeka nawe nokkiriza nebamutwala nakiriza bambi bamutwala musajja wattu naye nga yali musajja mulungi nga alina waaka buli kimu naye yankyawa sinze namukyawa SB4 Media Tuggussa Enssonga tamuza video eno tugenda kugikwata mpola mpola abanagitegera mugitegeere abatagitegeere mugireke mugiyiteko obuyisi naye nga tuzze n'omusama waffe akyali mupya mu Uganda ensawa akutte ya bbeeyi engatto ya bbeeyi ne bagamba engatto tekutuuka engatto entuuka bedo eno ngato najambale wa Kingsa eno najambale wa Kingsa
ne bagambe engato si yange eno ngato yange lwakuba in fact omwana postinze ka video ku TikTok ne kati TikTok bagambye engato si yange eno ngato yange lwakuba nze samanyira bino by'abasilayi queen kweteka mu bitantuuka esente zange nyina okwambala ekyempuliramu emirembe kati wasigaddewo ka space akatono kati babagala nyambala ekoma wayinza eno si yakugundi wali ku night tonight mukwano eno ngato ya bbeeyi okalanga kalaisi naye ka bbeeyi dira mu 10 kale mitwalo 10 gya Uganda zentono kale wogamba mitwalo 10 ziba lwaki bagamba nti siyo simanyi mbu nene naye kiri ntentuuka gye nayambala ne working saa naye ne bakomentinga Brenda engato temutuuka yajjewoze mukwano nze silesilayi queen mbu neewola nze ndi independent woman nekolerera okitegeera nze seewola webaguze ekinene kati nga kana akajaketi kanene naye bajja kwogera si kange nenga wekati wekakolwa wekati kaba designer silesilayi queen mbu neewola mukwano no wali abeewola bali basilayi queen yes basilayi queen babeewola engoye ate bakyasinza okubeera ne negativity comment nga bagamba ebyo si bibyo biki kati oyo bagambye engato mbusi yange kiruma kwambala engato yena gye nagamba nti engato eyo siyo nanti abo banugu gyabo naye nze tebinkwatako so Brenda otuuse Uganda abewaka bakubiddeko kasimu nti bakimanyi nti oze mu Uganda nantirangawo kakira batu wakava ku airport nakomyewo bakubira yesterday nga nkyali Dubai kati nakatuuka sinahumulamu nakuwumula naye wenvaanu ngenda bakubira twogere enkya ngende ewaka ngende mbalabyeko mbakolere shopping nkomewo wano mu Kampala ku airport nsanzeyo ga yakwaniriza nga yambadde short stocks za white msalankwawe enviri za green yoyomuko nedda mikwano gyange nze ndina mikwano gyange wano wola abaana bangi abavubuka abawala betwali tukola nabe Dubai bo ne basooka okujja kati kwe kunjagala ya mikwano gyange ade manyi nti nga tonyanjudde mukwano sina boyfriend sina musajja sina ate wena mufunira ngenda kugamba nga blaza wange nkugambe jango laba omukogo nakufunidde naye kati sina musajja ndinga nze nga we mundaba ndi Brenda nga bulijjo Brenda mu ka video leo kugenza notagamba nti abagala okundabako Akomyewo musange mu bifo ebyebbeeyi kyetagisa ky'okulabako bafaani bo abagala Brenda naddala eno wali abakazi bambi badde banjagala nnyo abakazi olw'ensonga bambi mbadde Dubai ate nga mbaconnectinga abamu nga banjagala bwagazi nga si bya business okitegeera kati abagala kundabako mujja kundaba olwedde nazze ndi mu Kampala mujja kundaba lwakuba kati siri ku line sinagula line bayeda olero ngenda gula line mbere ku mukutu ntandike WhatsApp ya lero ngenda gula line ze Uganda okay batugane Brenda waliwo ampereza message nga Brenda bamudeportinze budeportinze nti era bakudeportinze nze kundeportinga nze Brenda Mairo tebandeportinze ate n'ekirala omuntu weba mudeportinga tebamuwa kintu kyonna kati nze nga nze nyambala bubi singa bandeportinze kudeportinga wote okyogedde nze nyambala bubi singa era mundabye nga nyambadde bubi n'obuteteya bwange obukoma muno okwo kwe bayita okudeportinga kati wano oyambadde bulungi wano nyambadde bulungi mundaba nyambadde ebiwanvu ate n'ekirala nzize ne keesi zange nzize n'amasimu gange gonna omuntu weba mudeportinga tabeerako na kintu kyonna okitegeera tasileyinga naye kati nze nzize passport mweri ntambula nayo passport njina yino ntambula nayo passport yo yino ekyali kano ka banka yino passport yo ntojjukwatako luli nagendo yiri anti era bibye ebire ebyedda nagendo ojjukwatako luli empapula ezimu zaagira kati abagamba Brenda bamudeportinga mukwano temulina bye mungamba ate nabo abandeportinze nze ndi mukazi nkyatambula passport ngeri nganga gye baayokya sisha shisha yajocheza nga ntamidde natamidde shisha akatabo nenkateeka ku buliri shisha nejokya ate ku lulu bagiteekawo nga luli yaleeta obye just nagyebakira
nga neebase. Anange Brenda kuruno shisha yajigize. Shisha ya Joseph ati nze ndi rasta galu nkubwa. Shisha ya Joseph. Nakati nonzo entolo kugenda yo Dubai we nkomawo. Anzo abana kubalaga nti nva Dubai mawayo zidira ne muwayo dira munga 10 ne muwayo dira munga 2. Oziba waraki. Yes kumanya nti nva Dubai. Nze mukwano Brenda ku sente yange. Sente yange mwe mubere Dubai mubere wane Uganda mulaba bana bali kubyo ne muloza sente nyangu. Nze sente jembo nabonedde simalaga jigaba. Otolina mu yadde dira munemu. Simalaga Tewaziyadde n'ekikumi. Diramu tebazikiriza. Olwoba ntwaziyadde n'ekikumi. Mukwano. Ate ng'oli musama. Okubalaga obusama bwange naye sente zirina nazijjayo dda ne ku banka. Naye temunkuba kanyundo sente zirina nakazijja ku banka kati. Ze tugenda okulya ezo. Zino nakazijja ku banka. Nezino sente bambi zirina plani. Manye mikono mingi mugenda kujja mugambe Brenda Brenda ku sente empya si wala ku Brenda njagala kulaga zino nakazijja ku banka bamutwala obupya temuloza kuche tuberayo kusireyinga ate zino jesi nakajijjayo buji sinajjayo sente zikola ki bukadengana ezigula ebintu zino nakazijjayo babuna bamutwala obupya buno bwawa ne Uganda buno ya bupya yino lisiti ya Sentinel yino nakava mu banka Sentinel bank ekitegeeza tukomeona yadde ne sente size na sente bambi size na sente kumbere li Dubai mukwano Dubai tetelekayo sente sawa yona misinde sawa yona misinde mukwano ino kutereka sente mu banka kati nga wenzije nenzijjayo nenga abasubira boarding pass kulike economy bade mayento olinya first class ndinya gundi ndinya Dubai ate mayinza ebintu byange Brenda ndi mukiga ndinya Dubai gundi Emirates yabade ya 1.7 nga ya bei ate kati nze mbade maze emyezi 7 nga sikole Dubai chovala naze nga sina kashi nensasula gundi Uganda ya 1.2 yeah. Brenda oze akasente ko kalina kasenda ogenda kaliya kanywamu mwenge nga watusubiza nti abana ba B2C ogenda bakomerawo ne sente ngozikoze sese bati wangama nti ogenda kumawonga sente ozikoze ba Bruno ke sente zabwe obaza kukola mu byamagezi zino sente siza kubera mu ebyo zino sente just za kushoppingira mama wange shopping then wenava mu kyalo nga wena yogera wanaba alina avuddeyo akoze inbox sente njagenda nzijjayo mu banka nzimuwe sente nzazikola sokoleke ate nze ndi mu kiga kyenjogera sikyerabira sokoleke wawavayo omuntu najja mu inbox yes mu baselebu be namenya okukola ki okuzanya akazanyo wewe n'aba avuddeyo naye ne palaso bambi palaso ye nakomyewo bambi ng'ovudde ku bye Dubai nakomyewo gwe mateeka nakomyewo si mu bubi ate si bambi nkubuuzeeko nga faaniwo okitegeera ya yoyo palaso oyo nawe abeera nnyo mu bakadaama oyo nedda wamugoba jesi nsobola kumubuuzaako nga kyali wange naye nga sibiri kitutegeeza waliwo ebirala sasa bantu bambi neetaaga okubuuzaako tukoleyo ffena wambi kakolabo ka TikTok tukoleyo TikTok emu bambi ababitus balinayo ekivu eddi ewa ku freedom city bawanse sigenda mu biviro ebyo by'abantu bangi anti bano bafandi wabasuubiza sigenda mu biviro ebyo sigenda mu bivula watali like VIP anti waliyo waliyo emmeeza waliyo VIP ne ordinary gw'ogenda kugula mmeeza kuba wabagamba nti munnange ojja Uganda naye abo saabamenyawo saaboogerako abo ababitusi saaboogerako nayogera Bruno K nenjogera Palaso nenjogera n'oyo abalala baali bafumbo sagala nakuddamu kuboogerako ya tugeranga abaaliko tebaaliko waliwo Palaso ne Bruno K naye nga yeesawa bambi ate simbabuuzeeko nga faani wammwe era Bruno K bambi just njagala kubuuzaako nze nga faani wo otegera nakomyewo wendi ne Palaso wendi kati we wakomyewo abantu bagala tandika okwogera nga manyi bye muboogerera nga bakajja bwe wakomyewo waliwo babadde bakutunula babali badde batunula naye ate abadde akusiiya ani naawe oli talina sente oyo yani ali ku live
Ebenga kusiga. Taina sente wama tukole bya tuba. Bagenda tena mwabaddeyo mwade mogeranga bannammwe nga bakomyewo. Neba nange nedda yesawa nange nerabireko ndaba bulava ku kye yagamba Uganda yocha yesawa njirabe. Naye ate nze sirinda kunjocha ensi nyingi. Wenalabe tandise okwocha nja kubuuka. Nga toze mu Dubai. Dubai ngenda kuddayo ngeteredde embeera mbi kati. Mbeera kimusana embeera mbi abagunda ba Nigeria bagenda ne bata CID kati polisi ye Dubai ediportinga buli muddugavu yenna. N'embeera egenda kuterera emyezi ng'ebiraawo. Mbale manyi wadduseeyo musana. Wala omusana sibera mu kifo kye sitakola sente. Enaku zino mbeera mbi kyovola naze kuwumulamu. Embeera wenaterera nzireyo nkole sente. Wangamba omulimu waguva. Ndina business banange mumanyi mulimo gumu gwokka naye nagwo si mubi asironga zigukuwa sente. Okola business. Naye ndina business banange amwe business woman. Dubai okola mulimu simple. Ndi agent ngaba milimo. Oli agent. Dubai ndi agent era banange. Ndi agent w'abakyala. Bokaba funde emirimu. Abakyala benfunire emirimu mu biyumba obwa gundi. Ate sikulimba babeerawo. Lwakuba nze samanyira byakunkozesa sobola basisobola kukola mu biyumba wa. Mu kiyumba barista obwa security. Njigaba era mu Dubai ndi agent bambi naye bino bye mugamba Brenda yambala bubi batova mu kwetunda mukwano bye mwamanyira navaayo dda. Navaayo dda ate SB4 ye yankyusa singa SB4 mwetu singa temunda banakunda andi paka ku lunaku lw'embaga neko ngambye nti ogaba mirimu andi agent wa Dubai gwe buuza Brenda maize Dubai bajja kutwala nejembeera lwakuba eriawo kugundi kubani yansi kati mwabagala ofisi za Brenda Maizi abagala emirimu lwakuba kati navuddeyo negenda kubani yansi obuze lumunamba ya Brenda Maizi agent waffe w'abakyala nze ndi agent w'abakyala sina mulimo gw'abasajja musabe namba ya Brenda timwagala mirimu bannaye wadde beesunga okulaba ku Brenda mwagala kumwebuuzaako akikola atya emirimu agitambuza atya nga muli bakyala nze wendi. Uganda ogenda kukola business yake kuingiza kasente kuba Uganda ogibeeramu obulungi onokolayo ka business ka side business ebyo sigenda byogera mwana gwe Uganda abantu balogo ate it's between me si bya public ate ne kyano wemba nga sina kyenkoze sente yange njirina I have right kugisasanya oba kugigaba oba kukola ki tewali yantuma sente as long as my family is happy. Agenda ko sabunda ku kaboda nga agenda ku kati wo kaboda. Era mugenda kundaba ku boda nze sirisira ikuni munja kuswala. Mujja kundaba ku boda tekigenda kuba kipya naye nga sente nzirina. Ushitegeera nze siri wanu kusanyisa bana Uganda. Siri wanu kusanyisa baga waliwo yangambye. Ne Brenda erinnya lyo ddene oli mukuda Uganda. Uganda bakusuubira okubeera nezikalina. Uganda bakusuubira okubeera nezi Range Rover namutunulidde n'engamba gogenda kufiira ku kyeyo nadda ku ebyo. Omulinya lyendina ani yalansa sudde. Tugenda kufunayo yadde kagundi akamotoka. Ebyo bindekere sigenda byogera. Just aba social media muntegere Brenda yaze temunonooza oba inaki oba inaki. Kozi necha sigenda kuita SB4 mugambe mmeno ye nyumba yange obobai waffe we wali nedda. Ngenda kubalekera owe muto mwogere era je mwayogera ngedda bye muba mwogera naye temugenda kulaba property yena mu maaso ga kamera nga mugiraba. Okay, tukyali ku SB4 Media Tuggussa Enssonga tulina Brenda Miles. Olese ebyokulya. Leetera omukyalo n'enjala emuluma. Njala emuluma aliyeko. Tukyali ne Brenda Miles naye nga nyongera okujjukiza abannaffe abaziwa and Sons bano nno bebasaale okubanga nga bakoletere mu kisenge mu bed covers, duvet covers, blankets, bitanda n'ebirala ebiringanga ebyo beekwate beeyune. Tujja kubeera nga ate wejjusa katuveko mbula wakati nnyo tukomewo n'ensonga ezatuka ku Brenda gye buvuddeko awo ku kivu kya King Saha.
Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Esanji zino buli kimu kikyuse engeri gye tuwangaalamu n'enkola y'ebintu. Ebiseera bino kaabuyonjo y'ekika kya biodigester septic system yeriko olw'emigaso emingi gy'erina ate nga kikalubiriza bulamu. Ffe abakato Accra Construction Services tukwanjulira Accra Biodigester Septic Tank. Tuli bakafulu mu kukola kaabuyonjo ez'ekika kya biodigester ez'omulembe. Tewunya tenuunwamu ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala fuuti 3 ku 3. Ab'amaka, amasomero, hotels, amalwaliro n'ebifo ebirala. Mukolagane naffe tubakolere kaabuyonjo eya Accra Biodigester Septic Tank. Anti yeriko kato Accra Construction Services tukola ne general construction omuli okuzimba amayumba mu bika byonna, okukola finishing ng'okusiba tiles ne painting. Tukola plumbing services kusana okuba pulani z'amayumba. Tusangibwa Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga level 2 essimu noti 757 noti 5 anamunya noti oba noti 772 noti 924 Kato Accra Construction Services, Zimba, Uganda. Tumye mmere ate nze bino biki? Tobimanyi. Mbimanyi naye bino bya kuteeka mu chips. Nemmere ojja kuwadde osobola obbiteekamu. Anti nabagambye ndeeta musama oli musama. Ate banange nze namanyire bya Dubai yana nti nze ndi musama nga ndimu n'amaalo siri musama bano abamanyi buli kimu nedda. Anti abayiza babasama waliwo naye kagoli musama omutuufu kuba konda ze bag eno. Kojindaze. Nedda nze nakuva Dubai nalindaga sente tewandizirabanga. Nze sifekinga life. Lwakubeera bagenda kundabira we batyo bagambe Brenda biki avawa biki. Na dotumalidde ku plan ya sente zino. Kuba ogambe tukola business. Zino sente ziliko plan 2 zino zembalaze. Wemba sikoze business ne business zisobola kozi nze ndi mukazi mutetenkanya nnyo business emu sigisobola samanyira bya kutuula. Bakwetedde ku mmere. Nina plan B ewe gana zino sente ngenda musomero nze nkyalira mwana muto ate n'ekirala Katonda yanyamba ndi mumpi. Ngenda nesasulire tamu 3. Soko amandeterako wano. Tamu 3. Zino sente zembalaze. Umalu. Zigenda kuba tamu 3. Omwana adda ku ssomero. Era muba temuze mukundaba ku TikTok kanti bagamba kino. Ngori ku ssomero. Nga temuze mukundaba mu Kampala ngenda kuddayo ku ssomero nsome. Kankuyambeko omusama. Eno gyayite bakuli. Ate naye nonge kisusi. Eyo box kati eno bakuli. Okay. Era lwasa waliwo akatambi akakwata wano. Waliwo akatambi akatambudde nga bakuli yo Yesu yagigudde bulungi naye wansi nga talina waaka. Yes. Bakuli yo yagigudde bulungi naye waaka mafi. Kano ogenda yiwa muno. Tuza ya lwasa. Kocha. Leterayo ku koko nga nnyo ne ice tubes. Omugenyi omusama. Bayina bya kunywaji. Puriti tugenda kunywele wako mwenge si wano. Ala kwa green. Tugenda nywela waka. Tobi wate.
Ndeterayo ku koko. Bade manyi no kuno. Nze ndetera amazzi. Nja kunywera ewaka omwenge. Okay, bannayo interview eno munna tusonyiwa. Tuli mukulya mujje tulye bambi. Jatambula mpola. Yero akubanza omusama simanyi kulisa na foko ngenda alisanga local. Kweze njala. Lwakuba byokya naye nze ndisangalo. Lise jiko. Omusama wamwe mukiga munamugumira. Nengo ente nga Yesu chusa. Oteredde. Batu kuchusiza ente. Nteredde. Okay. Otugambye. Wegera kudda ku ssomero. Ya, we muwa temuzeemu kundaba ku TikTok. Kundaba ku social media zonna temulowooza mbu Brenda anti omutwe muba temumulabya ku social media mugamba oli yagwamu wuyo tatalina za data. Mukwano for abamu tulina programu zaffe tulina plani zaffe. Nze plani eweegaana ya business tegenda gaana olw'okuba ssente naye nze sobola kutuula wantu wamu. Ngenda kusomero nsome naye era abasomesa bajja kuba bakiguddeko. Wallahi abasomesa bajja kuba bakiguddeko. Kozi akaze kajja kungenda naye kusomero kantwaliremu. Obavume. Ati nze njukira nze ndi Rastagalo. Teri musomesa asobola kulaba ekisambi kiriko tatu n'asigala kye kimu. Abalina okukuba kibooko. Abalina okunkuba kibooko ate nange ng'omusomesa jjukira mba nagenze nga neeteze. Kati munsabire. Zikitegedde bulungi. Abasomesa bakuguddeko ogenda bavuma ogenda Jesi na abasomesa mukiguddeko ngenda kujja nsome ngenda kusasula tamu 3 sigwe mwaka bichembi. Ne mwogo omwaka ojja kulaba ebyafaayo bajja alaba ebyafaayo bya miles musomero. Obadde sente zange nyina ozinyumirwamu nyina okusasula ati school fees yange nganzi. Ekidwendererwa we kinagwira nga nvaayo we kigwa nga nvaayo. Tugendererwa. Wale omusomesa gwe nalaba yali musajja mulungi. Nembuuza oba mbasomesa musomero kibali ngamba. Gyogenda. Ngenda amunoonya alina okunsomesa. Yes. Era temulowooza mbu mujja kulaba zi business ku social media mukwano sigenda kola business yonna sina kyengenda okutimba okujjako sente zange okuzinyumirwa mu kyenjagala na kugenda kusomero. Tusobola Brenda kwambala uniform. Uniform njajjambala naye njajja gyetungisa. Si byakunteekako amateeka. Ani balina kwa uniform zino skirt nga zamalayo no wansi. Nze ebyo sibisobola mukwano. Nina okwambala ka uniform akali fitting. Kabeera kati owo. Akakoma muno. Jukira nze ndina 3. Erina okulabika. Uniform. Kitogedde. Abasomesa bonna anasomesa Brenda mukama bampeera omugisa. Baze nga beesibye 2. Tebakole ebyamawano. Gono bebakola bajja bikola. Nze ajja bibakola. Kasa ntwala obwekuuma. Kyekirala kiba kiganye. Obwekuuma bwe butya? Obupiira plastic. Ku ssomero. Ate bameka be bakalakatira ku ssomero. Bangi. Nengo omusama nzuno bambi. Musama. Ozza naye. Naye sunzo okwabe essomero lyogenda okusomerako. Ojja ddiraba. Ojja ddiraba. Ogenda kwera mu boarding? Boarding tekigwa naawe mba nyina okufuluma muko wabweru. Ojaja nafuna essomero lyadde. Wamwe y'omukyalo Embalala. Mbalala si kyalo. Mbalala tawuni yedda ku Kampala.
Odam primary secondary. Nze sasoma nakugamba nakoma primary 6. Si kye ky'omukaaga. Katoddawa. Ngenda kutandikira Primary okwo. 6 kye ky'omukaaga. Primary 6 P6. Nkugambye primary 6 ye P6. Odam P6. Ngenda kudda mu primary 5 nkole ebigezo ndaba oba naayita. Ebigenda mu P6. Kubanga onakyo kyajjukirayo. Ayinza okubuuza what is science? Science is the study of non-living things and science bye bintu ebiramu n'ebifu. Nosokoleke. Kuba mu Luganda science bye bintu ebiramu n'ebifu. Anda twagala kubaza ku gundi lo teacher ze. Asomesa science. Bakubaza new student. Ojawo envision ngalaje chosa bazisigala mu ready. Zisigala bati ongenda teka mu kalenda. Student or ready. What is the science? Nganzira mu science is the study of non-living things and living things. Bas. Balamanyi babyala bida. Byebyo. And photosynthesis. Wala kana photosynthesis. Yako. Oshaka manyi. Nakonka manyi mukwano. Saba nasoma primary 6. Bakubuuza what is kata? Photosynthesis is the process by which green plants make their own food. Brenda boli nam. What is photosynthesis? Photosynthesis is the process by which green plants make their own food. Oze kusomero. Mbimanyi era chobola banjagala kudda kusomero bana bajajinga Brenda temumanyi Brenda yani temumanyi Brenda byayitamu ate temujajinga nga muntu kati njagala mbakubyeko akavulu nga ngenze musomero tutabe ebiki bye mugenda okuddamu okunvuma. Bazo kubuza tuwayo types za living things. Because living things bye bintu ebiramu. Living things type kuliko dogo. Kuliko cow. Kuliko people. Woman. Yemu kuba living things. Ale nani living things? Bye bintu ebitayogera. Sibimanyi. Ngachi. Abantu abafa. Ngebyo. Nga zino entebe zino nani living things zino. So, omuntu ene yafa abeera nani living things. Brenda Mailozi. Nze nga tompadde mazzi. Bulijjo nkusubwa. Agoocha. Mwetera amazzi agoocha. Oli mulimi wa miti kalitunsi weegomba oba oteekateeka okutandika weeyune Lwazi Forestry Limited bakugumu okusimba kalitunsi n'okutunda endokwa ez'omulembe tukuwa lease ku ttaka ey'emyaka 7 ku milioni 3 zokka ne tukusimbira emiti ne tugirabirira omwaka mulamba ate ku ttaka lyo ku milioni 2.5 zokka tukusimbira era ne tugirabirira omwaka mulamba ku milioni 2 giba myezi 6 tulina kibanja program ku milioni 6 tukuwa eka namba ne tukusimbira emiti okugirabirira omwaka mulamba eyeetaze ettaka nga lya kyapa nalyo weeriri tutuukirire wano Kasangati Boyinja Zone oba ku baku noti 703 283 391 oba ku WhatsApp ku noti 776 991 6 noti 3 bookinga kati nga season tennakuyitako. Kati nga teacher bakutuyisayisa nga bakubuuza what is pollination. Ekyo sikimanyi mukwano sikiwulirangako saasoma nnyo nakoma eky'omukaaga nina obuzaale obwongo naye saasoma akati era pollination bakisoma kuva mu P4 sibijjukira mwana gwe emyaka jjadda nakoma dda okusoma soil erosion. Okay, soil erosion ly'ettaka lye balimamu naye mu luzungu sirimanyi. Soil erosion ly'ettaka lye balimamu. Nze saasoma lwakuba Mukama naffe atuyamba ffe abatasoma n'atuwa obwongo obuzaale. Bayinza okuza ate nga mu P3 okikkiriza osome n'obwana obuto. Nze saizi yange ssebo simbi buli wawo njaawo
kubanda biraddala balina okuzana okusomesa soil erosion, pollination, P3. Ngenda kusoma kati abadde bangi boogera kati Dubai nvuddeyo kati katulabe bye munaazaako okwogera. Badde boogera. Abaana boogera. Kati ndi waka mu nsi yaffe katulabe. Oli ku Juni weeriira. Ndi ku Kyozi ensuju. Ffe tukiyita ekyozi mu Lukiga. Ekyozi ate mu Luzungu. Pumpkin. Oli ku pumpkin. Ne ku ttooke. Banana. Mbimanyi. Baguddeko. Brenda. Bakuguddeko. Nese wa Uganda enyuma. Ngidde ku kamere ka normal food. Babita bata? Local food. Si normal food. Local. Good, Mbadde manyi nti olidde kamere ka normal food. Emmere wano yeryeta neye compared ku yeri. Emmere ya Uganda erasigala ya Uganda. Kati eri mbadde siryangako gundi ezezi mboga ezibadde wano. Wabadde emboga tezibadde greens. Greens zengamba. Mbadde siryangako nsujju naye ebirala gyonna gyebiri. Matoke gyegali wali ku Impombo restaurant. Amayuni gyegali buli kimu gyekiri. Naye nga ekyozi tokirya. Ensujju. Gama wera ddala ng'ewooma. Onosooka sumulula? Njala. Onomalako nazo? Birthday queen. Twakolanga njala Brenda. Wayigirawo okukola enjala. Mukwano nazikolanga mu biseera byazo waliwo ebiseera nga sagala kwambala njala. Waliwo ebiseera byenjagala kwambala njala kati ndi bwomu ndi free. Kati zikukkiriza okukola emirimu? Bulungi nnyo. Kuba kati bwezikwemedde okugira okusumulula akacupa k'amazzi. Omukwano bizinesi eba bizinesi olina ogifaako. Enjala bizinesi nazo. Tugeze nti otuuse okunaaba. Osobola okuzinaabisa enjala ezo. Ndinayo akuuma kakolanga ka massage ke kanaaza. Ate nembeera muyonjo nnyo. Ozenako akuuma ako? Akali mu keesi ennene. Tokaleese? Kakola katya? Bakola birthday biki? Waliwo gwolabye? Ndaba busente bwa like mutwalo. Ndowooza surprise. Sebo ndina akuuma kantawaaza era nze nkyerega mbu enjala zinanfumita. Otulaba tuzina kakikola ogwako. Kyovula wala enjawulo Uganda ne Dubai. Nakajja Dubai nenkaleetewa e Uganda. Okasetinga? Nkasetinga nentula bulungi nengaziwa nekakola ogwako. So etabutapu. Wekalaba nga ntukudde nekatema. Mukwano sirika dama mbo nkozesa butapu. Akuuma ako kotokoza. Akuuma okoza. Kateeka mugundi. Nekeyozako. Owulidde kuuma mashini katono. Si kinene. Kuba otulaba oti n'ogira bw'oti nakunaaza. Mbadde manyi nti nno. Mbadde manyi nti baafu nnamba. Nebeeranga akakuuma kanyumira. Kakwerabiza n'ebyemabega. Katunaaza bulungi. Brenda.
twagala kuberekereza ogenda kusulaba mwana bajja kunkuba akanyundo sijja kwogera bajja kukola ki we nayogera wengenda okusula abaana bajja kunduma bankuba akanyundo ate akanyundo katya nze nkatya munange temunzita kabeera katya akanyundo Uganda don't joke with Uganda ni my friend olaba bakwata oli ng'aludde wano kati ate nze Brenda gwe bamanyi akanyundo kabeera katya okukwata ne bakubba okutugala ikakaso omuntu okutuga bakubba akanyundo olaba abatuga ab'omu Uganda bataliimu katolo mayiruzi gwe bamanyi omusama ndeka mukwano sina gye ngenda okusula wano nga ntudde era njagala nsange wano togende ku Serena kuba ffenna tumanya abasama bajja nga bakabi nene SB4 kankubulireko kino nze Brenda ndi wanjawulo okubalala waliwo omusama agenda kujja gende mu bala spending godda ku ssomero waliwo omusama genda mu Serena nga olaba wala ebivulu naye nze Brenda obusama bwange bwakudda ku ssomero nakulaba abazadde bange sirina budde bwakuspendinga singa mbadde okuspendinga kunyuma ng'olina patana okitegeera naye kati ndi singo olina kuba nkoleza bwana omuntu n'omuloberamu kati ndi singo kati ate wona spendinga sente emuddu nezoyongera si kwe kuyita kuuma ne kanaaza ate nga sinatusasawo yakunaaba naye kakati olutuuka ku ssomero n'osangayo tica nga ayimiridde wenasangayo musomesa nga ayimiridde ago mateeka ate wuuyo naze mu Kampala kunoonya kati kitegeeza bagenda kumpasa tica like bikomedi ewa muwanji bakolayo ddi bambi ngenda kugendayo bwalayi ngenda kusomera ewa muwanji nga ngenzeeyo njagala nnyo ndakutwala ku Olwokusatu tugenda genda ntwale sado sokoza wole zinagenda wa muwanji zino za school fees ogenda kuno Olwokusatu kosa nchai kadi zibale nzongo nzikume embere nazo tugenda ate sente meka nawe bazo kuba akanyundo bambi abensunza okunkuba akanyundo mulooza banka zajjira ki mukwano nze zitambula na sente zino ze mulaba nakazijja ku banka enkya zidda Uganda zidda Kabale zino zidda Kabale mama akola ebyayagala endala school fees wange zino zengenda kuspendingira wano banka zajja nja kugenda nzijjayo meka nga sina zengenda otambula nazo endala muswadde nena yetegese okukuba akanyundo era ng'oliyo weetegese emishugugu z'emakinde awo ate emakinde wali abayaya muswadde gyogenda sigendagendeka bule emisugugu z'emakinde bannange so tonagenda keba muhanji Olwokusatu tugende eyo gye nesunze wallahi siva mu Kampala nga sigenzeeyo tugende ate ku beach wona ogenda kuntambuza jjukira sirina muntu gwemanyi mu Uganda sirina gendako ku kyaki osabeko ku kyaki ngenda kusabira nga ngenze ewaka ewa maama ate ogambe ogendayo leero enkya n'okomawo sigenda kulwalira nti ngenda mbawe sente za kyaki zino bagamba batya like jjukira woba otoliiwo baba bakusabira tomanya munnange n'obawaayo n'okomawo ekibwewaayo abeera waka wa maama naawe nze ndi muntu mukulu so tulina ofunako kyaki tulina okugenda netusaba ku kyaki tugenda pasta mukwano nze ku levo yange tokola ebya Asiya nze siri Asiya nze ndi Brenda togenda kuntwala mu kyaki Brenda omuntu okutwalako mu kyaki mukwano nze nsabira Katonda mu buliri bwange mu nyumba yange luli mbadde nsabiranga ku kyeyo olowooza ki Katonda yankuumye n'enkomo nga ndi mulamu nze musaba nowemba asigenze mu kyaki biba byakwerabisa naawe anti abayo omuntu ogenda mu kyaki sikwerabisa Brenda gwe nga togendayo ng'ogendayo ng'olina bwotiteyo butwazi mu kyaki sikulabangayo nze kyaki ngenda yafe nsome n'ebazadde bange anti tulina okugendako mu kyaki osabeko Brenda olina okubeza Katonda byakozesezaamu
Dubai nti byakozesezaamu mu myaka wagenze wa pastor okwebaza Katonda n'akubulirira enjiri n'oswala nakoza ku kitundu n'akubulirira okitegeera ate nze saga byakumbulirira wembanga nze kwebaza Katonda mbanga nze kumwebaza nganzi anti pastor omugambira mu my pastor nzija naye tombulirira Brands and curtain specialist tusinzira South Africa tetukome South Africa yuka ne mu Uganda tuze ettabi lyaffe mweriri kati tuze tubatuuseeko all types of blinds Roman blinds aluminium blinds vertical blinds wooden blinds double ruler blinds all types of curtain designs tuina brands eza hotels eza masomero eza waka wamu neza offices tuina brands lola or paper atenga tukola ne artwork n'ebirala bingi watwetaaze tukubireko oba tu whatsappingeko ku +27618889406 oba ku 0742465996 mu Uganda mwetuli kati Wotali nga bazze bakuba bata like ngogenze n'opangisayo kati no bagenda kundaba nze Brenda ng'omusama nabo mbu bakwebbira hoteli ani agamba simanyi bagala kunafuya Uganda awo mbadde ntidde Laba chongamye mtu hotelo zeno za rais. Za rais zeno. Wale yangambye mitwale 5 ofuna like mbu mitwale 5 mbuluna kulumu. Ewo yoneri chikati. Jezi na hizi zeberere bamujaraji jomugendo sule eyo. Naka difabasi. Wali mbu jeziri nenze njagala hoteli nunje limu wifi. Wifi. Twajifune mitwalo nga dola 10 mitwalo nga 3.7. Nakomeka. Lunaku lumu. Ngangenda kusura munani. Mpozi nga tulina mu celebu gwe tulinaye. Mpozi nga tulina celeba onjisuramu. Celebu kiguyagala osura naye. Kalaso. Sikusura naye just kunyumirwa. You having fun. Okay, tukyusiza ku position ni wala kabade katukutte ne twagala kuleka Brenda agende ye yagaleko nga tuwumba waliwo ekivulo kyali kya King Saha kyali mu Dubai omwo. Naye Brenda tebyagenda bulungi era buli muntu yamperezanga ka video nangamba waaye Brenda wo mulabye ekimuguddeko nengamba Brenda Newa mboza bannange Brenda wo okugudde kwakutuse ebyamuguddeko wakirabye ne mpira muri okunyorwa naye nga sina kya kukola Nenda Brenda ampereza ka video nti ali mu ddwaliro bamukuru kwakutuse notakampereza kiki ekyaliwo Nzenga omanyi omuntu wemansa sudde sente zange kiringa ne wano Uganda lwakuba kati wano ndi Uganda sobola bikole ne wemansa sudde VIP wano kizibo muyimbo kuyingira wano Uganda ne musasule mitwalo 2 oyaba oba osasudde tebo oba yamanyi nnyo ne ele Dubai bagana ne bagamba VIP 2 je mitwalo 2 Sina VIP just kuyingira ne bagamba kuyingira mitwalo 2 oba mitwalo 15 nga tewali bya kunywa tewali tebo kati nze wensasula mitwalo jange 2 nga nyina okwegulira ebyokunywa nga nyina n'okumufuwa by the namuwa mitwalo jange 10 namufuwa 10 yes 10 kati no iwe no sanya zali 50 mu mitwalo 5 mu nobwa 20 bubiri ne 10 mu Kati baunsana jana nkasuka jukira nze nsasudde VIP negulidde byokunywa bya sente meka omuyimbi onamuwotya tuba tunanyumirwa tukyanga n'omuyimbi gwe tusasulide temutu bakasuka bukasusi narwanira olwakuba video endala tebagiteekayo nasooka nendwanirayo antiru wena nze omayinga sinafuna kyenjagala sivaawo paka wenafunira video bulungi nga ntudde nga nyimiriddewo nekingisa ati wadde bakasuka naye njagala video sokoleke bouncer ajanga kukasukayo takwagala ku stage mbutajagala ku stage choka nomukuba ebikonde abagundo baba bachi choka ntenga sigamba nagendayo financing nze naye ndina sente nga mufuwo kitegera sokoleke kati oli nateeka ke kibuli tama inanga gwaliko ndi mukiga namwoche ngumi sente zange tonyumiza oba oli bouncer oba oli chitu fena tulwana bouncer bamwe ngumi yawo video lwakuba baga no jitekayo like when natandikira nga ndemede ku stage ya baga no jitekayo nera nalemede wakuba ngokuba ane Kingisa yali ku live esimu ye yali ku live mujabira ba ku Facebook ya Kingisa nalemela ko nga ndwana banange feba fani tuba twagala so nandi kati ninyo mukulwana wano ngolwana na bouncer kumukuba
akunonayo teyakuddize ngumbi nagenda kulaba already maze kukola kyenjagala ate nange nga ngenda kuva ku stage kati naye nankasuka naye era nali nvaayo naye nampushinga okitegeera naye yo si big deal tewalumizibwa si yene enkovu emikono namala nnaku engeri gye twali tulwana ennaku bbiri nga ginuma bambi emikono tekwajja nkovu kandabe tewali emikono gyange giri fresh tewali nenze bankasuka lwa sente zange okitegeera nze tebagenda kunuka sigenda genda ku stage nga just mukuzina n'omuyimbi ate n'olusi tuba tubayambye tuba tubasupportinga kyova tusasula ne sente nyingi bamusala yali musajja yali mukazi yali Munnayuganda muyindi bambi naye era tebalina maanyi bulungi koze banga dye namala ku stage singa yali mu Nigeria singa nafadda koze twalwawo nga tulwana lwakuba yali mwedo abeeru ning'okyankalanya nnyo nze ngoli wansasaga sente zange kati abamu ne batandika okugamba nono bucha wepankira ewa palaso leero nokingisa mufumbo kati ani yabagamba mbu naye njagala kuzingisa yawula ekigambo kingisa nedda bagamba mbu bucha wepankira bucha palaso mbu bucha palaso kingisa ate omwepankira ko mufumbo bagamba wakola ki palaso mbu bucha nazina palaso Abanyayuganda basala bigambo muze palaso naye nga bituufu era biru wama palaso mukwano gwange era njagala tukole collabo ku TikTok ogenda kuyimba ndabizirisa 14 tulidde ki 14 miliyoni emu n'emitwalo 4 omanyi si byawula sokola bye 14 mitwalo miliyoni emu n'emitwalo 4 eyinza kuba emmere ya miliyoni emu n'emitwalo 4 ante kati wano bosi mitwalo 14 kiki kye tulidde anti abayo kiba 10 si 10 4 omusama abadde otidde ndi kamwana wama mbabuulire mwaba commentinga mboli gwe wali oyise mbu yali si palaso sente ozisaba kiveera kya bbulaaka mbu yali wama kwako mbu yali si palaso biki mukwano sente nakantu wamugira wamudansinga Sandro kale sitika nkatendeke njaka twalirako abaana mugabe munnange nze nsoose okola ku sente za Brenda Mairozi kankatereke oba obadde okagala for accountability kati nze atalina musajja mbugenda kumwanjulira sente zino sente zange mukwano gundi yaye ziweze bosi zino sente zange tewala mbuza ate oliddeko meka kankatereke njakalaga abaana mugabe munnange tuva kulya kyamisana kya mitwalo 14 ne Brenda Mairozi kuliko ne sayini yiyo Brenda ngamba sayini eno gwe sayini nzeko asinze nawo obwo buntu buto nate sayini ngani gwe ngendo biraga sayini yaki boss sayini yaki dakashia okay so kankatereke njakatwala nkamulage sente za Brenda tuzitandiseko mukwano muzitandise guno gwe gusemba yo zino wasuubiza okay twagala kukwerekereza Brenda tukutwale ewako omulemu nanga twayanza tukwaniriza mu Uganda kale mukwano tukweyagale tova ku bigambo by'abantu boogera bagenda kwogera boogera Asia okitegeera olaba ogerera Asia ate ne Asia kati abasinga n'Abannayuganda kyova bambi mukazi watuva kumuwalana so tulina kufa ku bigambo by'abantu weeyagale ndi free ova musana gukwokyeza n'enviri zino nezifuka za red nakoma okukola nga enviri zaali za white naye omusana guzokyeza kati za red omusana mungi nnyo ekitegeeza bas kati abanayogera mwogere nate tewali kigenda kundya naze ate sigamba nabajjiridde nze naze nga Brenda kunyumirwa okay ndowooza okitegedde womala kusooka kamera nga bulijjo nze muzzukulu wa Kabajja Omugeye Ssebunya ndi ku kakko kakanyogogo obulungi nga nkanywedde wano ku Forest Resort Rweza akafo kakyali kapya kafo kalungi nnyo kalina fresh air emiti kwegamba kalina kamizika kasendeekerevu
ate ng'ebyokulya n'ebyokunywa tebabiseera kuba tubadde abantu 1 2 3 4 5 6 7 abantu 7 ne tubanga tulidde ddira mu 140 wekimiriza ebyokulya tebabiseera tunywedde Brenda atuwaddemu so tweyanziza nnyo ka treat aba Forest Resort balina ka swimming pool envano ngenda n'empugemu gardens osobola okujja n'ekinyenya kyonna nemutuuleeyo osobola okujja ne famire yo tulabeko wano birthday parties bazikolerawo kwegamba kafo kalungi nnyo nnyini ddala kansanyusiza nange nja kujjawo nja kuleetako ko mama w'abaana muleeteko ko wano gujja bagire so tweyanziza nnyo Brenda tujja kubeera nga twogera oba ng'ogenze mu kyalo mama mundabira ngendagendayo nze Uganda kati ndi waka ewa mama ngendagendayo nga mutwalidde ssente ne school fees kunteeka school fees omala abaana b'e Kampala si bangu weemala nze gye ntambuza obulamu bwange nyumirwe ku mama ntuyo ki gye nkoledde Dubai si nyangu okay kyenvaga nti beera bulungi weeraba SB4 Media, Tuggussa Enssonga.